Ensangi zino bannayuganda bettanidde nnyo ebyobulimi kubanga bakizudde nti mwe muli obugagga obw'ensibo era ng'abo ababitaddemu amaanyi bagaggawaliddemu n'okufunamu ebintu bingi. Mu ggombolola y'e Masuliita ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso, abasoba mu 2 beegattira wamu nga bano bakulemberwamu ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Muwada Namwanja ng'olwaleero batulambuzza ennimiro zaabwe gye tusanze ng'abamu bakungula ng'ate abalala bafukirira birime byabwe wakati mu kutumbula obwegassi. Era tusaba twagala nga abakulembeze bonna mu ggwanga lyonna naddala ffe ab'NRM abasinga tubeera awo ne tulinda ebyobufuzi naye mubeeko bye mukola bye munalambuza abantu bammwe. Bano bwe twogeddeko nabo bennyamidde olwa gavumenti okutiitiibya nga bamusiga nsimbi abava ebweru w'eggwanga olwo ne balekawo bannansi nga baaziiranira mu bwavu obutagambika nga bamusiga nsimbi bano beefuza obulimu obutonotono obwandikoleddwa bannayuganda. Okugabira bano basajja ettaka ba-investor balizavinga bwesikula mayiro z'ettaka abavubuka baagala okukola gavumenti esobola basindika eyo nti abavubuka baagala okulima. Boogedde ne ku ddagala ejjingirire erifumbekedde ku katale ne basaba gavumenti ya kuno okulwana bw'ezzingirire erabe nga livaako kuba libaviiriddeko okufiirizibwa okutatadde. Omutindo gwazo otunula eddagala erireetebwa mu Uganda ku nsonga y'ebisolo teriri ku mutindo. Ebitundu 8 eddagala litundibwa ku katale mu byobulamu mu byebisolo tebiri ku mutindo bifu. Enkoko n'ojjanjaba ssenyiga buli wiiki ate ng'ogema eyo bizinensi n'etusala ne tugivaamu. Bagamba nti mu biseera eby'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde ekya COVID-19 baafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi ekyabawaliriza okutandikawo enkola ey'okulimira awamu. Bagamba nti olw'okuba nti tebaalina ttaka limala awo akulimira baasalawo okutuukirira ng'abantu ssekinnoomu abalina ettaka eritakozesebwa era ne basalawo okutegeeragana nabo ne batandika okulikozesa. Twesasula naye nga tetulina ttaka tugenda tusaba buli abalina ettaka atuwa tulikulaakulanya oba ayagala kumusimbiramu lusuku oba ayagala musimbiramu mitiije abasinga tufunye bakalitunsi. Bagamba nti enteekateeka eno ey'okulimira awamu ebayambye nnyo okukyusa obulamu bwabwe naddala mu byenfuna ssaako n'okufunira abavubuka emirimu mu kitundu kino. Ekendeezeza ku bbula ly'emirimu mu kitundu kyaffe. Abaana bangi abasinga tutawanya mu myaka egyo egy'ekivubuka abatawanya ne gavumenti eno botaba na mirimu ne baba n'emirimu webalowooza nti ajja kgenda mu byokwekalakaasa aba akooye. Analysis abantu gye bakozesa nti abavubuka tebaagala kola nze ekyo sikikkiriza ate nze mmanyi ekyo tekiriiwo abantu tebalina byakkola. Nze nga mu covid nalina abantu buli lunaku ng'abantu bajja ebikumi 3 ng'osanga akabuga k'e Masuliita konna kakaze. Ye ssentebe Muwada Namwanja wamu n'eyavuganyaako ku kya ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso Mayanja Moses basabye gavumenti n'okusingira ddala ekibiina kyabwe ekiri mu buyinza okubaako bye bakyusaamu kibayambe ng'abalimi okuganyulwa mu ebyo bye bakola. Abantu baagala okukola naye ebyokukola abantu tebabiraba. Gavumenti erina kutunuulira awo kubanga abantu avuga banaabeera nga ebyokukola tebabiraba. Gavumenti ebeera ku timing bomb. Buli muntu atabeera na ssente mu nsawo ebizibu bibeera bingi. Twagala okubira omula gavumenti mu bitongole byayo eyongere okulondoola okulaba nga buli kiyingira mu Uganda si bya bulimi na buzibu kandi eddagala ly'abantu lyennyini libe nga liri ku mutindo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.